naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona, Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu. Era atwalabye Sseggona yazizaayo empapula n'abalala, naye Sseggona alina ebigambo byayogera wakati we ne pulezidenti w'ekibiina ebitakwatagana okuba lwe yavaayo nti ayagala kwesimbawo ku kifo ekyo. Omuwa amagezi ki naye si yembeera okuba nti egenda muteekebwako okulaba ng'ayebulira ekibiina ekyo naddala singa taweebwa kaadi nga bw'asuubira. Mukulu Sseggona amanyiddwa nti ayimirira munnademokrat, amanyi nkola eri eya demokrasi eyaffe bwe tubadde tutambulira kuva mu DP, naye eyo gyali enkola teriiyo, eyo gyali era ajja kumaliriza nga either bamugobye bamumye kaadi oba nga bamulinyiridde nga mbadde mulaba bw'agenda ku kitebe abaana ne bamulinyirira nga beerabidde emirimu Mukulu Sseggona gye yakolera ekibiina ne gyakikolera. Mukulu Sseggona yatukulemberanga nga looya n'akola emirimu mingi nnyo, naye okulaba nti ayisibwa bw'atyo enkola tugivumirira. Naye njagala kumuwa amagezi nti eno mu Democratic Front abantu abalinga Sseggona, Honorable Sseggona betulindiridde bajje tuzimbe struggle entuufu tusobole okuyamba bannayuganda okufuna ekyokuddamu. Era bw'afuna obuzibu tumusaba nti ekifo kye sayidi eno gyekiri. Nalabye baagala naye yazizaayo empapula wakati mumuŋoola n'okumukola biki naye mumwaniriza mu ttiimu eyo. Baagala naye njagala kujjukiza abantu abatamanyi byafaayo, baagala yali ku NBS nga y'omu bwe tuyitamu okusobola otuyamba okuteeka enkuŋŋaana zaffe ne kampeyini zaffe za struggle eri bannayuganda, era yakola omulimu gw'amaanyi. Teyazze mu byabufuzi olw'okuba nti yayingirira mu Nuupu. Omulundi guli 2016 yayingira akalulu era n'afuna emitwalo 3 egy'obululu bannamityana gye baamuwa. Akalulu kano yagattibwako n'agenda mu mitwalo 6 kana akawedde giri gyali ndoze 3 oba 8 n'atuuka mu mitwalo 6. Kaakati abaddewo mu struggle era sikkiriziganya n'abantu bamuvumirira okumulinyirira. Bw'oba tokkiriziganya na muntu sigala ng'omuwa ekitiibwa kye. Twamuleka twali tulowooza nti ajja kujja newaffe mu DF, naye yasalawo nti agenda kuyimirira mu kibiina kye ekya Nuupu. Eryo ddembe lye bw'ati bwe yasazeewo, naye ffe newaffe wakyali waggulu eri buli muntu yenna ayagala okujja okutwegattako. Mu byobufuzi oli Kafulu, Kyagulanyi mutabani wo omuwa amagezi ki mu mbeera eno? Obudde buno sikyalina magezi gempa Mukulu Kyagulanyi. Nagamuwa luli nga tukyatambula ffenna. Olukiiko lwange naye olwasemba lwali lwa ssaawa 3:30. Ng'era ngezaako okufuba okumulaga nti tukwate lino ekkubo, tuzimbe structure, tutereeze constitution, tufune abakulembeze abategerekeka ab'ensa. Byonna nayogera gy'ali naye teyabitwalanga bikulu. Kaakati obudde tuli mu budde bwa kkungula. Simanyi oba akyalinawo omwaganya okutereeza ebyetaaga okutereeza, n'ebimu bikyasoboka. Kyendowooza Nuupu kyalina okukola kati bwe kuteekawo enkolagana wakati waabwe n'ebibiina ebirala. Kuba kino ekya struggle ekyokukyusa gavumenti okugyako Pulezidenti Museveni tekigenda kubeera kya muntu omu. Aba Nuupu bakoleko kye basobola, aba DF tujja kukola kye tusobola, ba Lukwago mu PFF nabo bakole kye basobola, n'abalala tukwatire wamu tubeerenga empologoma ezigenda okuyigga. Zonna ziba zigenda okuyigga enjobe naye zitaayiza, ono n'ataayiza n'ava eri. Bw'oba wali olabyeko firimu eyazirukwata bwe ziba zigenda okulya siiru nga eri ku waggulu ku ice, ziyita wansi zonna ne zisalawo ne zikuba ice oyo nga zikwataganye wamu, siiru n'eryoka egwa mu mazzi. Kakati tukolere wamu enkola eno ey'okuvuma, ey'okunyooma, ey'okumalamu abakulembeze amaanyi tugisuule wabbali, buli omu akole gy'asobola okukola tusobola okutaasa bannayuganda. Bakutaddeko abasajja eŋŋwaŋŋuli eyo n'Oweekitiibwa Masias Mpuuga Nsamba temutidde? Ewaffe tetuli bati kubanga ffe tukiikirira bantu.
obuyinza bulina abantu bali betukiikirira. Abantu baffe Masaka ne kuweta Masaka balina obusobozi obwesalirawo, beetegeerera ne byobufuzi babimanyi, ebibiina byabo byagala ne beetegeera bamanyi ekitundu kye twetaaga, era nsuubira nti kye bagenda okukola. Kakati bakandidate naluli saasinga omu, twali bakandidate 7 era 6 nagusinga. Bayinza okweyongerako kati oba 10 oba 20. Ekyo tekigaana bannamasaka kwetegeerera ne balonda kye beetaaga. Omugalatiya entambuza ya politics ku ground emanyiddwa, byakoze birabika, ate ne byagenda okukola nabyo ajja byanja. Kati n'abalala nabo bajje ku stage. Ffe Masaka tetulinayo ebyo nti otekwa kubeera solo candidate. Ffe tetubikkiririza, twagala kuvuganya. Nze ssebo ku by'empapula nze nalangirira dda ne parliament ne nangirira electoral commission nenjiwa notification nti navudde mu kibiina kya NUP kati ndi mu kibiina kya Democratic Front. Era gye nkolera tuli mu nteekateeka ez'amaanyi okakasa nti ekibiina kyaffe tukyanjulira bannayuganda ennaku z'omwezi nga 27 tugenda kukyanjulira mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka e Masaka kutandika ssaawa 2 mu kibangirizi ekiyitibwa ekya Laston awo ekijja bwemi. Era tukoola bannayuganda mwenna abatwagaliza era baagaliza Uganda obulungi abali mu struggle mujje twanjula ekibiina kino ate ekigenda okubeera ekisinde bannayuganda bwe bagenda okutambulira nga baleeta enkyukakyuka mu 2025. Ebyavudde mu kalulu kano ak'abavubuka ak'abakadde n'akabaliko obulemu byatukanzeemu naddala mu nteekateeka ab'akakiiko k'ebyokulonda gye baakoze. Si bonna ne mu bitundu ebimu ng'ewaffe Masaka City ab'akakiiko tebaatuyisiza bulungi, baagaana okuwandiisa abantu baffe ne babasiibyangaawo ne bagaana okubawandiisa abateeka okutandika ssaawa 2 nga batandika ssaawa 7:8 empapula ne bazitwala ne bagamba bazibuzizza nga kigenderere bagezaako okuwa NRM mwaganya kuyitawo. N'abalala be baali bawandiika ne babasangula ku lunaku olusembayo mu lissi. Kakati ekyo kyabadde kigenderere akakiiko k'ebyokulonda nga keekobaanye n'ekibiina ky'NRM okukakasa nti ffe tetufuna bantu bagenda kwesimbawo newankubadde nga twadde tubalina. N'ate ne tulaba n'effujjo eddala eryakoleddwa ku lunaku olw'ebyokulonda nga balina ebibinja bitambula okuva ku polling station ogenda ku ndala nga balonda abatali bakyalo ate abamu nga sina bavubuka. Kati enkola efaanana bwetyo tugivumirira. Yabaddemu abantu waffe wabaddeyo kansala ayitibwa Rosette, waliwo omuvubuka ayitibwa Settuba be bali mu Zidroni bakola effujjo babba empapula z'ebyokulonda. Tusaba akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo ku nsonga zino. Omuntu tasobola kubba mpapula za byakulonda yeba criminal, ekyo kyetaaga kikolebweko. Ate bateekamu n'abantu bangi ffe waffe Masaka City abatatekwa kubeera mu byakulonda. Mulimu abavubuka mu bamuyita Tone ne muganda waabwe ekyabakuza luli be bakyusakyusa empapula z'ebyokulonda 2021. Tetusobola kukkiriza kuddayo kubalaba mu kalulu kano. Kati olw'ebyo byonna bwobigatta walabika ndiwaddewo ekkobaane olw'otulemesa, naye amaanyi gaffe gasigadde nga gali mu bantu. Kuba ku byalo tewaliiwo kyalo kye tutaabadde n'abavubuka 9, teriiyo kyalo kye tutaabaddeko n'abakadde 5. Abaliko obulemu abo batono, twafunayo abatono kubanga era buli kyalo babeera batono. Waliwo ekyalo mwesanga nga mulimu omu nga mulimu 2, naye twagala genda twasabye akakiiko k'ebyokulonda olunaku olw'enkya okusobola okutwalayo okwemulugunya kwaffe tukakase nti ensonga zaffe zikolebwako.